ogwa Buganda obutafa kyobola bakati Kyaddondo ayakayaka Haji Maganda zikokutta omumuli Kyaddondo kayake kokutte kasi tulina okutuuka ebuziba eryato lya Kyaddondo kati keriwanisa amatanga n'okwate kasi tulina okutuuka ebuziba Sebo genda maso toba kumulama sebo akaseera katono ke wakatutembeza otuwadde vibe tubula kumera nabiwawatiro tutambulire mu bbanga ow'ekitiibwa omukwata ddamula Katikkiro Ssebo bulopera musajjawo kago kyakoze Kyaddondo bulungi bwensi amukubiriza Kyaddondo ayakayaka obutonde bwensi yafuuka ngombo keeka kiragala kolaba tulaba we tuligira twagaba omusaayi mu Kyaddondo ne mukeerere n'amwenya kakko akaali abantu mu byemizannyo ttiimu y'essaza lya Kyaddondo ekuba buli kiramu embeera z'abantu azitumbudde abantu bakulaakulana entasiima ebulagiwa kakko weebale kulembera Haji Maganda zikokutta omumuli Kyaddondo kayake kokutte kasi tulina okutuuka ebuziba eryato lya Kyaddondo kati keriwanisa amatanga n'okwate kasi tulina okutuuka ebuziba tewali akola bw'omu ne yeemalirira olina abamyuka ebitongole n'amagombolola ab'emiruka n'abatongole si beerabidde muwanirire kakko obumu ge maanyi Kyaddondo nze saze kkulu munviire Kyaddondo nze saze kkulu munviire Kyaddondo kyakulabirako mumperekere nno ngenda mbuga Kyaddondo esaza amatendo kako katudde gunabulosa mwatundi wankiza munkubire Kyaddondo abanyagala munkubire ndulu nina essanyu lingi nnyo era nebaza Mukama Katonda atuusiza ku lunaku luno olwaleero sobola okubeera nga bulijjo lunaku lumulindwa era kati essanyu limbuganya kubanga ngenda essaawa yino ogenda okutuuzibwa nga Kaggo alamulirako Ssaabasajja Kabaka essaza ekkulu erya Kyaddondo bannakyaddondo basuubiza obukulembeze obulungi era nja kubeera nga makkati sijja kwekubira nga side ne side sinagamba nti nno ngenda mu kibiina ndowooza kuba kibiina gundi diini gundi bonna bantu ba Ssaabasajja Kabaka Kabeere tribes sijja kuzaawulamu kuba buli asangibwa mu Buganda abeera muntu wa Ssaabasajja Kabaka bannakyaddondo bakubira omulango okubeera nti ffenna twekwate wamu tubeere nga tuwulira Ssaabasajja Kabaka byaba atulagidde okukola ennyo okwewala endwadde awamu n'okubeera abagonvu eri Kabaka n'okubeera abagonvu eri eggwanga lyaffe Kyaddondo nanza gwa mwami
abalenzi n'abawala basimbye mu layini ssatu bonna owamuganya ssatu sebo ow'ekitiibwa kati saba ojje onaepayo Banakyaddondo gye tubeera tuli essanyu engoma mirembe w'essaza Kago Mugatta omwami Ssaabaddu tetukiririra bafa omutanda omubala kakata kyagwa tatutya Katonda eyabanga w'essaza lino nno lya Nkizo Kyaddondo gwe mutima ogwa Buganda ne Uganda Ai Kabaka tusimye bafe Wangala essaza lino Kyaddondo enju yaffe mirembe Banakyaddondo gye tubeera tuli essanyu engoma mirembe w'essaza Kago Mugatta omwami Ssaabaddu tetukiririra bafa omutanda tusaba ogende osiime abantu basabasasa
Ekiseera kino ogenda kuyingiza omwami wa Kabaka ow'eggongole ow'essaza lino Kyaddondo ow'ekitiibwa Hajji Ahmed Maganda Matovu ayeddira Ngabi taata amuzaala ye mugenzi Hajji Zubairi Bukenya maama ye mugenzi Aida Nansubuga eyeddira Emmamba era jjajja okuva mu kika eky'Engabi agenda kujja amusiige eri Katikkiro okuweereza Obuganda n'oluvannyuma Mukama kijja kusaba omuyingize. Kaseera kano tugenda kubumbala bwa Ngabi bw'anaaba ayingira tujja kukuba ngoma ya ssaza wakati akaseera kano ka kika kya Ngabi simanyi oba ab'Engabi balina akuba omubala oba taliiwo abataliiwo Mukama wa Katikkiro nzayimiridde wano erinnya lyange Sir John Chrysostom Matovu Mulindwa Ssaalongo. Nyimiridde wano nzaalibwa omugenzi Erenewu Mulindwa Ngalamidde Buyaga mu Mutuba mu lunyiriri olwa Lwangaza mu Mutuba ogwa Namulangwa mu ssiga erya Mulindwa lyenkulembera nentwala abazzukulu ewa Taata Nsamba. Taata Nsamba ne bwe tuusayo abazzukulu era yampa obuvunaanyizibwa obw'okukubiriza olukiiko olw'ab'amasiga. Era olwaleero antumye okujja okusinga mutabani we ono eri Katikkiro wa Buganda asobole okukola emirimu egy'Obwakabaka. Era ssebo tulina essanyu lingi nnyo okulaba nti kyayabikidde waffe mu kika kyaffe. Bannanga tuli basanyufu nnyo. Nsamba tasamba bantu asamba ndege. Nalubeka tabegerwa ku mmere. Akasolo Ngabi Kagabi musolo zonna. Oyo omwana waffe Magandaazi. Kati ye Kaggo w'essaza Kyaddondo. Onamuyise mutabani we Mwasamba kubanga mukulu wa Kiziga. Era katusabe jjajja okuva mu kika kya Kasimba. Bw'ogyeko jjajja abalala nsaba musigaleyo. Tetaaga jjajja akutte muzzukulu we abalala nsaba musigaleyo. Nsaba tweyongereko ali emabega. Ekiseera kino sebo Katikkiro jjajja agenda kukwanirira ate n'okuwonga muzzukulu we era naye omuyingize. Nsanyuse nnyo okubaako nakulwaleero. Amannya gange nze Dawudi Nakuuma nti Kabazi. Kitange omugenzi Terezi Lwanga nti Kabazi. Jjajjange agalamidde ku lusozi Envule Mawokota James nti Kabazi. Jjajjange yavaamu James nti Kabazi Kacocco Mukasa era agalamidde e Kawumba. Bamukasolya Musiga lya Kiviiri Mutuba gwa Gwide. Nzize okuwongayo muzzukulu wange abe omuziro ayiso Ekiwa bulungi nawo kiraba ababeerwe Akasimba tetusimbira Buganda ensonga
zizokuwonga muzukulu wange Ronald Bakulu Mpaji muweereza obwakabaka nsaba ajje aweereze nga Kago Deputy Kago nsaba aleme kutirira Buganda ayongere ojjagala n'okugikuuma n'okukuuma Namulondo yaffe okweyanziza abayingize Bakulu Mpaji ombala bw'essaza Buga. Dr. Fiona Kalinda Nakalinda yeddira mpeewo, Tata ye mugenzi Kurani Makalinda omuwandiisi w'ebitabo, Maama ye mugenzi Nightingale Nakangu Kalinda yeddira ekire muzzukulu wa Mwenge. Katusabe jjajja amuwonge eri Katikkiro okuweereza obuganda. Oweekitiibwa Katikkiro, nze Kulubya Emre kijje ow'e14 Nakalinda mukyala mukozi mu kika ky'Empindi, naye Ssaabasajja Kabaka bwe yasiimye nange nakkiriza era emirimu gy'ekika yansuubiza kumpanga bubi ssente nze zitambuza. Olw'ensonga eyo akasajja kakati Katikkiro agenda okukola omukolo oguddako ng'amaze okuyingiza abaami bano, agenda kubambaza ekyambalo ekibaawula ku bantu aba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lino abalala bonna. Katikkiro amwambaze kumwawula ku bantu abalala kati mwana wa Kabaka mu ssaza lino. Haji Magandazi kokutte omumuli Kyaddondo kayake kokutte kasi tulina okutuuka ebuziba eryato lya Kyaddondo kati keriwanisa amatanga n'okwate kasi tulina okutuuka ebuziba buli kyokola kola n'amaanyi abantu baba balaba ekifo mwoli kyekikutunda paka ku ddaala eddala. Haji Magandazi golaba yali mumyuka omumyuka wa Kago Nakibirige Ssemba. Kago okuyingiza mu butongole mu ssaza lyo lino Kyaddondo n'eŋŋoma eno Mirembe Hagajja Kyaggwakya. Nakibirige mu kugenda bali wadde omulala n'eriiso lya mpungu yalengera Magandazi. Musajja mukozi nnyo atekkiriranya bwekituuka mu nkola teyeemulugunya nedda. Emirimu gy'embuga agikozesa mwoyo ogwa Buganda obutafa kyova olaba kati Kyaddondo ayakayaka. Kago ow'ekitiibwa entebe mw'otudde yogayoga ssebo ogenda mu maaso toba ku mulamwa ssebo. Akaseera akatono ke wakatutembeeta otuwadde vayibu tubula kumera nabiwawaatiro tutambulire mu bbanga. Ow'ekitiibwa omukwata ddamula Katikkiro ssebo bulopera musajja wo Kago kyakoze Kyaddondo bulungi bwensi amukubiriza Kyaddondo ayakayaka obutonde bwensi yafuuka ŋŋombo keeka kiragala kwolaba. Okukatuusa mu ddala, oba ozigenda mu
kusaba naye omutuuze ebeye ate n'omukyala naye ajje atule okumulya naye engalo simanyi omukyala kimanyi Buganda omukazi takuba kubala naye omwami akuba okubala obwami bubeera Buganda awo no omukowe Dr. Fiona Kalinda agenda kuba mubala okuba kukola paka twala maaso Buganda teriyo obwami bukyala enkwatangabo mutulagumunangabo musale busukuma sabatukira saba waligombe mutume ntano kawempe mutume ebirinda bweru omukanakawa mutume nakafala masekati mukulu wekibuga mengo mwanga ali mukyadondo mutume satu makindye saba gabufuka kyadondo tukole bangi nnyo bategomba kabote tumusaza tume ekyokulabirako zewitalabi primary school ekyebando ku luguudo lwegayaza saza lyakabo kyadondo maama kyadondo yesaza matendo Kyadondo nze saze kulu munvire Kyadondo nze saze kulu munvire Kyadondo kyakulabirako mumperekere nogenda mbuga Kyadondo esaza matendo kako katudde guna bulosa Kyadondo mwatundiwa nkizo munkubire engalo Kyadondo abanyekera munkubire ndulu Kusamba kamera bisu why sabebu manya okulenga bakete bajja kumaliriza kofia no moto kofia soko vero Sajenti mabaji yaya Akarute kae
naffe abalala ffenna Katikkiro ampeereza akabonero n'agamba tukkalire. Engabe eyo nayo kagugireeto ogiganzike wano wakati w'effumu ne wegendereze kubanga bwegira bweki neevaawo naye kyekitegeeza nti olwo obwami bwibuuse kama Katikkiro nsaba okkalire ate naffe ffenna tukkalire. Nze Ssaalongo Magandalazi Ahmed Matovu mutabani w'omugenzi Akispayo Kenya omwana w'omwami Engabe neyama nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Ssaalongo Magandalazi Ahmed Matovu neyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, minisita wa gavumenti ez'ebitundu ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Ssaalongo Magandalazi Ahmed Matovu neyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era sigenda kufulumya kintu kyonna nteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita wa gavumenti ez'ebitundu Bwakabaka bwa Buganda, Katonda nga ye mubeezi wange. Mukama wange nsaba okkirize afunyewo wano emmeeza ey'enjawulo era nita mukama wange agenda kuleetaawo eyo wakirika ateereko wano omukono. Mukama enkopi nnyingi nga bw'ozimanyi nsaba olowooza ositule ebigere omukyala ensole Musasi Newcastle Kabawe Katikkiro mutabani wa Charles Byondo muzzukulu wa Kabazzi yeddira akasimba neyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Bakulu Mpagi Ronald neyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Bakulu Mpagi Ronald
neyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna ekiteeseddwa mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga maze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita wa gavumenti ez'ebitundu wa Kabaka bwa Buganda. Katonda nga ye mubeezi wange. Dr. Fiona nawe bwoti. Kalinda mwala w'omugenzi Prime Kalinda muzukulu wa Kidde yemira empeewo neyama nti nja kuba muwuliza eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna. Katonda nga ye mubeezi wange. Dr. Fiona Kalinda neyama nti nja kuba muwuliza eri Katikkiro wa Buganda, minisita gavumenti ez'ebitundu ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nga nja kugondera ebiragiro byabwe byonna. Katonda nga ye mubeezi wange. Tebusek Samuel nga nkulembera ekitongole eky'amawulire n'okukunga abantu ba Beene ku ssaza lya Ddungu. Nze Mbega Amina Kabuye nze nkulembera ekitongole ky'obulimi, obutonde n'obulunzi. Nze Kirabira Asad nkulembera ekitongole ky'ebyenjigiriza. Nze Sengendo David Enoka Kisitu nkulembera ekitongole eky'ettaka n'ebizimbe ssaza kya Ddondo. Nze Chief Juma Ntegwa Lusimbi nkulembera ekitongole ekirungamya ku by'amateeka. Muzukulu wa Kisolo Ssemwanga Joseph Semwezi omukubiriza w'olukiiko kya Ddondo. Nze Nakandi Rebecca nga nkulembera ekitongole eky'abaliko obulemu. Muzukulu wa Gabonga Miro Emmanuel nga nkulembera eggwanika lya Kyaddondo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Nze Kaoya Hamidu nga nkulembera obusuubuzi n'obutale. Sinza kale kayo lwandugwa lwa Katende Yokaana nkulembera ekitongole kya bulungi bwansi. Kasolo ki nze Dr. Nduga Frank nga nkulembera ekitongole ky'ebyobulamu. Nze Haji Senganda Jafari nga nkulembera project n'enkulaakulana. Nze Mayanja Peter muzukulu wa Mugalo nga nkulembera ekitongole ky'abakadde. Nze Nkubi Godfrey nga nkulembera ekitongole eky'abasajja. Mukama wange Katikkiro nze Harris Rubega mutabani wa Joseph Matovu eyeddira Engabyo Ennyunga neyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna. Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Harris Rubega neyama cha Dondo nze saze kulu muvire. Cha Dondo nze saze kulu muvire. Cha Dondo cha kulabirako mumperekere nogenda mbuga. Cha Dondo
esaza matende